Esanyu kubanga nabadde mmanyi saakonoke namuyisa ajja kujja ne Helena. Akayimba ka Helena akasinga okunnyumira bakayita tantalantalantantantan ayaka obedda bambuuza kibu takuyiwe oba bonna bugenda kubayo obedda manyi nti ojja naye bano abakulu se bakayimba ako bakayimba kigambo ku kigamba bali wano akati semanyike mugenda kuyimba bwe muntandika baleere bomba bajja kukwatiramu weewaawo bampeke yongezaako katini waggulu tugenda kuyimbira wamu wagala Uganda yange weyitira mama weyitira kirabo kyange weyitira nnyabo atoba abalala bali kukala jeze nyiri mayinja ddungu otuzibala banda bakuki naye ng'obasanga nabo bawanda nangere kolemuwanye kwa Uganda asanyusa kubanga ye n'amazina temuli enyimba zayimba mpitirivu obulungi mpuliddemu akapati akabaddeko makula akosooka okaddemu abalala temuli ne makula omulembe egezaako okoznemuki kale ketusobola mutakayinga naye mwatandikiddemunamukusa
tweyanzike otuddiremu ekifo olunaku ebisale. Tuli ku Serena Hotel ey'e Kampala, Victoria Hall, emmeeza ya bukadde 2, omuntu omu wa mitwalo 10 ayinza okujja n'omwana naddala omwana asoma abeera wa mitwalo 5. Tutandika abantu batakulinga ku saa 8 n'okudda waggulu. Kijja kgenda mu maaso n'obudde buzibe. Mukama bw'omukisa. Tujja kubeera nga tumaliza ekisibo kino tulaba tukazeganyiza kyakugwa ku Sande. Naye naffe zinawula 14 tujja tumaze n'okusinga amafuta nga tudduka Misinde nga tugenda tunaabako nga tutuusawo essaawa 12:1 tujja kuba tuyingira nze emmeeza eyange ngibuukize bambi temugigaba ne bali mugende babuukinga emmeeza. Naye nsanyuse nnyo okulabako tujja kwesunga nnyo ng'ekivulu kiwedde, konsati ng'ewedde osaana okusiibwa. Bonna bootendesa okuyimba baakubaayo, ennyimba zonna zetumanyi zonna zaakubaayo. Bwe tuliba tumaze ojjanga n'okomawo n'ennanjego, okomawo n'ennanjego tulyoke tumukukunywa nayimba obuyimba buna ekipusi kya ggulo kiberenge kya misana, ekipusi kya ggulo kiberenge kya misana. Onyumira obwo kubanga yali ayimba ku bakazi abatamanyi kufumba, n'alyoka agussa chipusi. Onoonya nnyige kyokulaba abaami abamu batikka emmere ku mikolo anti eka balya chipusi kati atuuse ku nfumbe. Lutandika luto oluyimba olwo. Bakozi bannange tuswadde tulese omukwano omuddugavu ogw'abajjajjaffe ogw'abakumbira ejja obulungi, ne bafumba ne baboobeza ne bajjula omwami n'alya naye binebyo akagira ng'omulage baami bammwe kabanoonye gye bayisizza okufumba. Ndi ku Serena era mumugambire n'akayimba nkaagala ku makula y'emufumbi n'abaana bakuteko lukyakigalo bafumbi. Naye onyimba ezo tibazikuba nnyo ate nga zezaani tuzukuziriza ensi. Ewe bali kuwandiikanga bulungi, kanvuwerekereko bano banezaayo bira Mukama engalo ez'amaanyi. Swabula aguzeyo emmeeza. Oguze emmeeza swabula? Tubazadde abaana abatagambwako bakulu bannaffe ddala ddala. Haleluya! Kale kubira Mukama engalo ezawa zikubira waggulu kinoge, zikubira waggulu kinoge. Haleluya! Olwaleero olunaku lukulu, lunaku lwa byafaayo. Tulinze ffenna okumanya kiki ekivudde mu myezi 6 gye twewa okutandika mu Desemba nga 1 ne tugamba paka Meeyi nga 31 Meeyi tube nga tukoze emyezi gyaffe 6 egy'okuŋŋaanya ssente okuzimbira Mukama Pentagoni. Era ng'olwaleero
buli muntu alinze tutegerenga mu Julayi nga lumu bwe tusembayo okuŋŋaana ku Kanani omusingi gutandika okusimibwa. Bameka abalinze ekyo ezikulira waggulu mu linnya lya Yesu. Nga tetunnatuukayo eyo, nsaba bakadde b'ekkanisa n'abasumba ne ba ashazi abaweereza bonna abaweereza abalala bagenda kujja wansi awo maaso mweme n'aba God's Army chosen but worship team muke wansi kubeere ne bali abakadde b'ekkanisa mujja waggulu n'abasumba ababuulizi b'enjiri mugenda kusigala waggulu wano. Bashazi mwekuŋŋaanya okuva mu buli nsonda. Abasetulite temuvaayo bwe tubeera mu kusanyuka. Setulite erina okunywezebwa ennyo. Temulaba basetulite eno gye tuli. Bwe mumulaba mukulejeyo kaddeyo ku mulyango. Bashazi mbakubireko mu ngalo. Okakasenga temwefuutise nnyo mbakubireko mu ngalo. Ba ashazi bava buli nsonda. Mwebale bakazi mwe nammwe basajja mwe abakola omulimu emisana n'ekiro. Twabadde wano mu Saturday service obudaala mu buveeko mukke wansi. Genda ayitamu n'agenda mu Parliament. Sinze neeyambye awatali Katonda sirina kyendi naye nnyina Katonda gwe njagala okugabana naawe mu linnya lya Yesu. Ngenda bassaako amafuta olunaku olwaleero, ennaku omusanvu zonna eziri mu maaso gaffe ngenda kwanointinga nga tusaba tusiiba, naye togenda kusigala kyekimu. Eyankolera agenda kukolera, ate esaala yange eva ku mutima egamba nti akukolere ebisinga byankoledde ate asobola. Abali batansubira kubaamu kantu bali ku TV. Ate bwe twagere tuvaamu ne bwe tugamba tuveeko 5 ez'ekiro teri agikwatako. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi ngambye eki. Ne bwe tugamba tuveeko 5 ez'ekiro teri agikwatako. Kyekyanjagaza mukwano gwange ali wano Paul Saaka. Nyangu abantu bakulabeko. Tumwaniriza Saaka ono yawandiika ennyimba nnyingi ez'amakulu, naye oluyimba oba nnyizoga lusinga okunyumira luga munsi eno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Ate no nakulangira kalusirususaawo naye nga mulimba nduulira ne nnema okuyimba. Munsi eno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Ebigambo nga bwe mbyogera ye. Munsi eno okozeemu ki kuba enkyo givaamu. Kati nno lijjukirwako ki obanga ovuddemu abange oba kulya luli kunywa bubi oswadde temuli ky'amatendo okujjukirwa abanja bikolimo birimi kulembera. Bwe mane nanyiriwo mbisobola tukubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale okujjukiza abantu, weebale okuwandiika ennyimba ezikwata ku mitima gy'abantu. N'agamba naye bwe kuba kulya buli na kunywa buni temuli ky'amatendo. Kambeeko kyenkola abantu abakyusa ensi bagigamba bigambo n'ezuukuka. Thank you so much for using your talent to awaken people. N'ennyimba endala nnyingi naye olwo
naddala ffe bwe baali bagamba nti embwa zitusinga lwankolera bwe ndabanga waliwo kyenkoze ne bwenkoma wano omwani God forbid sikoma wano naye ne bwenkoma wano tebayinza kugamba saaliwo. Kati ennyimba ezo n'endala nasazeewo ne musaba ne mugamba mpaka bulanga obwo omukube abantu baffe bajje mu konsati y'okubanga tugisuubiramu birungi byerere temuli kintu kyonna kirabo ky'omuntu kimusikiriza kimutuusa amaaso g'abakabaka kati ali wakati mu njiri olw'ebigambo ebyo birabo biva eri Katonda. Kamuwaakazi ndala atubuuzeeko atwanirize ne mu lukuŋŋaana lwategese tugende tumuwagire Paul neyanziza nnyo pasita. Mukama yeebazibwe baganda bange, batabani bange, bawala bange, bakadde bange. Erinnya lyange nze Paul Saaka. Soogerangako mu bantu bangi balinga bano, muli bangi. Era bennaze nabo baze okunkuumako mpulira essanyu, nsumba ndi ku bbali bali ku bbali, mpulira nnuumye. Mukama yampa ekisa yannyamba yanteekamu kuwandiika nnyimba. Mu nsi muno kye kintu kyokka kyenkoze. Ndi muwandiisi wa nnyimba. Bwe yampa okuwandiika ennyimba oba yangattirako n'amafuta nziwandiika ne ziwangaala emyaka mingi. Mpandiise ennyimba okumala emyaka 33. Emyaka 33 natandika mu 91 ngenda kujja kuza emyaka 33 egy'okuwandiika ennyimba nga zikwata ku bulamu bw'abantu. Kakati omusumba yambadde omukisa n'ajjanga oyogereko eri abantu abangi, eri abantu abaweereddwa omukisa n'empulira essanyu. Mikwano gyange mbayitanga 11 Juuni gwe mwaka guno ye Sande ejja tujja kutandika ssaawa 8-9 n'okweyongerayo. Munegatteko mujje munjagulizeeko ku Serena Hotel. Emmeeza ya bukadde 2, tiketi ya mitwalo 10 n'omuyizi w'essomero wa mitwalo 5. Zibulikika nnyo nga nnyingi naye omuntu ng'omwagala ekyo kikola lwa mukwano. Nsaba Mukama awampere mutasinza kusingaawo Lusumba neyanziza nnyo neyanzeeke. Watambudde ne baani? Be natambudde nabo boogera amannya gaabwe. Mukama yeebazibwe. Amannya gange bampita Nakubulwa Diana aka School Girl Diana. Nze nyambako mwami Saaka mu kivulu kino eky'emyaka 33. Tusaba mujje mutuwagire. Omusajja ono asaanidde okujaguzibwako. Emyaka 33 tuweza miweze mu bulamu naye ate ono agimaze akola ng'aweereza eggwanga lye. Si kintu kyangu yadde n'akatono. Ayiyiza ennyimba nnyingi. Nze buli bwe ndaba omuntu ayogera ku Bwakabaka bwa Buganda ayimba nnyimba mwami Saaka z'awandiise. Bannange tetusaanidde okumujaguza, tusaanidde. Tweyanza nnyo pasita. Amannya gange nze Meruzi Kaweesi, nyimiridde wano mu kiti kya muyiseewa masita wange Paul Saaka. Anyumisizza era yanyumisa okumala emyaka mingi okuva Buddo Secondary School, St. Good